bo bannayuganda basinga bamanyi nti okuzigula oba okukuba olususu n'ekizigo kyekintu omuntu ekisobola okutereeza olususu. Leero mu science ne technology tukuleetedde bannasscience okuva mu ggwanga lya Amerika abakoze olususu omuntu lwasobola okwambala olwo nno n'odda buto ssaako n'okwetangira endwadde z'ensusu ezitali zimu. Ng'okuyiiya bwe kutaggwaayo, bannassaayansi okuva ku ttendekero lya science ne tekinologiya erya Massachusetts Technology Institute mu America bayizza akabubi k'omubiri k'oyambala n'odda buto. Kino nno kyakuyamba nnyo abantu abalina ensusu ezifuukuka nga kiva ku bintu ng'okuluma embalabe, embeera y'obudde okukyuka n'ebirala. Omubiri gw'akabubi kano kakolwa mu ngeri enaanuuka, kazibuka kutegeera nti okambadde kawangaala era kafaananira ddala olususu lw'omubiri. Bannassaayansi nno okugezesa okuzula kwabwe bakukoze ku bantu abawera abalina ensusu ezipeeruuka era ensusu zaabwe ziziddwa bujja. Mwattu akasusu kano kakola ebintu bingi nga bw'omala okambala tekikwetaagisa kuddamu okukozesa ebizigo ebizigula olususu kuba kakolera ddala omulimu gwe gumu nga kasingira ddala ebizigo ebiseera ebimu ebivaako ensusu kwononeka. Bannassaayansi bakakasizza nga akasusu kano bw'oba okambadde kawonya endwadde ez'ensusu nga zinamakula, embalabe n'endwadde endala ez'olususu. Wabula ensimbi ezeetaagisa okugula akasusu kano bannassaayansi babadde tebannabazigereka.